Lord Mayor Salongerias Lukwago nga alina speaker ne bakansala bayise olukiiko nga lwakwetabwamu abagwa ba bodaboda okubebuuzaako ku biina okusiba mu tteeka erirungamya omulimu gwabwe. Poliisi ebadde yayiriddwa dda ku State Hall mu Kampala era olulabye emmotoka ya Lord Mayor Lukwago ng'etuuse ne bayingira wabadde wateekeddwa olukiiko ne balagira buli muntu abaddemu okufuluma kubanga tewali lukiiko lugenda kubeerawo. But I have to ask, I have a right to ask. I am a staff here. Let me go to office. You cannot fail me, you cannot refuse me to go to Afande. No. Afande, yes, I'm a staff. Stop pushing people away. But so, do you know what was the intention of this? Have some respect for people. We are not allowing a gathering. It's not a gathering, it's an indoor meeting. Listen. Don't just sit down. Lukwago ne bakansala bagezezaako okubuuza lwaki baganya olukiiko nga tebabaanukula. Oluvannyuma bakitegeddeko nti amyuka akulira kesise Engineer David Lulimbazi yawandiikidde poliisi ng'agisaba eyimirize olukiiko luno. Bulijjo tutuuza enkiiko za committees eza seeke kanso zituula kakati kye bategeeza ne kanso bw'enaabanga egenda kutuula nga bafuna lukusa lwa poliisi. Luno olukiiko luli munda, tuwebuuze tuli mu kitongole munda, kwebuuza ku babodaboda ku bbago eririwo. Basazeewo okugenda mu ofiisi ye abannyonnyola lwaki ayimirizza olukiiko wabula tebamusanzeemu kyokka oluvannyuma ne bategeera nti aliko woofiisi mwabadde yegalidde nga bakanze kumugamba aggulewo nga mpaawo kanyego. Please open up, Mr. Lulimbazi. Natuuka mu ofiisi nasooka yeggalirako mutooyi n'ava mutooyi n'adduuka n'agenda mu ofiisi endala neyeggalirayo neyesigirayo. Lukwago agambye nti kino sikyakubalobera kukola tteeka lirungamya omulimu gwa bodaboda. Ffe buvunaanyizibwa bwaffe enkya neggo batutaddeko embeera nti twagala kuteekateeka, tetwagala kukola nteekateeka yakubateekerateekera yeeno gye tutambuza. Sipiika Zahara Luyuka ne bakansala nabo boogedde ku bibaddewo. Etteeka nerijja neyireetebwa City Executive ekulembera Lord Mayor ne bagireeta mu kanso n'erikwata ng'amateeka ge gatulagira liddeyo mu komiti eya engineering. Era olukiiko lwayitiddwa olwaleero. Tetunaba kuwulirako muntu yenna owa KCCA ab'oludda ab'ekikugu nga bagamba nti terugenda kubeerayo olw'ensonga ABCD. Tebannaba kitugambako, tugeza okutuuka wano nga babodaboda baganye okuyingira. Senga chairperson yayita olukiiko luno tewali muntu n'omu yali atukiddeko wadde oyo Iddi nti nno nyimiriza olukiiko olw'ebintu ebimu byekwasa ebitaliiwo. So tulabye bulabi nga baseetinzaawo amagye. Era kye tugenda kussa mukono mpaka nga tutaddewo enteekateeka ennungamu ababodaboda mwe balina okukolera emirimu gyabwe. Ababodaboda bagambye nti babadde bazze okuwaayo ebirowoozo byabwe ku bibandyagadde bisibe mu tteeka erigenda okubalungamya. Era tubadde tuzze n'ekiwandiiko kyaffe kino nga kirimu amendments ze twandyagadde okusinziira mu bbiiru eyo gye baagala okuyisa bakonsidaringe. Abaana batuuza ebibanja okutandika okukola naye tudda mu mbeera eno tetujja kusobola kumuvinga bulungi. Ekifo wafunda mu ngeri gye mumanyi mu biseera bino tulina obuzibu bwa obulwadde obwa Ebola. Tusalawo ata katubawo amagezi bafune ekifo ekirala ate bateekewo ebintu oba guidelines ebintu by'obulamu bye bayinza okukozesa nga baziza okusaasanya obulwadde bwa Ebola. Bino ebijjidde ng'ekitongole kya KCCA kyakomekkereza enteekateeka y'okuwandiisa ababodaboda mu Kampala. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.